Nkulamusaako gwe muganda wange ampuliriza era nga mu kaseera kano mba ntuuka n'amawulire agaba gaakagwawo. Gyevuddeko awo omubaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye Pulezidenti w'ekibiina kya NUP ne People Power Movement yavaayo n'ayanukula omukulembeze w'eggwanga General Museveni mu bbaluwa gye yamuwandiikira eyali empanvu ennyo era nga mu kaseera kano mbadde njagala nkutuuseeko ku ebyo byennyini bye yamuresponding oba bye yamuwandiikira ng'amuddamu wano mu version ey'Oluganda kubanga kinajjukirwako ko muno yagimuwandiikira mu Luzungu ate teyafuna budde bututeerayo version ey'Oluganda. Kati mbadde njagala sooke mbatuuseeko ko tulabe kiki ekyawaliriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omukulembeze waffe okuddamu General Museveni. Nze muyita mukulembeze wange kubanga ensonga z'ayimirirako naffe ze twagala zibe nga ziyimirirwako buli omu yenna. Era mbadde nkusaba owulirize bulungi byonna bye yamuwandiikira kubanga bigenda kubeera biwanvuwanvumuko. Naye ka tutandike. Mwaka 2020 Ssebo Generali Museveni ku bibiri kuliko ekituufu olabika tuwangaalira mu Uganda oba oli mulimba wangu kunala. Ekibadde ekikusumbuwa omugenzi ow'ekitiibwa eri Kategaya yagezaako okukizuula mu katabo ke yatuuma Impassioned for Freedom. Yawandiika nkizudde nti omuntu yenna agyakoma okulwa mu buyinza amaaso ge gye gakoma okufuna olufu ku bigenda mu maaso. Omuntu oyo aggalirwa munda mu bukuumi bw'ebitongole by'eggwanga ne bimulowoozesa nti wabweru w'obukuumi obwo teri bulamu bulala bwonna bw'ayinza kubeeramu. Omuntu yenna asoma by'owandiika ensangi zino akinoganya nti oli mu kibululu eyo mu buziba gy'otasobola kulabira wa ensi yaffe weetuuse. Naye era kale kino kisuubirwa oluvannyuma lw'emyaka 35 ng'oli mu buyinza ng'osajjalatira ku nsimbi y'omuwi w'omusolo wakati mu kumansa obugagga obunyage tosobola kusigala wadde fuuti emu okumpi n'embeera ya munnayuganda entuufu gy'ayitamu. Y'ensonga lwaki olina n'embavu okuŋoola bannayuganda n'okubayisaamu amaaso mu bigambo wamu ne mu bikolwa byo buli mwaka oguyita. Nga 27 omwezi ogwamuwakanya wayanukula ow'ekitiibwa Francis Zaake mu bbaluwa gye yali awandiise ebiro bitono nnyo emabegako. Katono mpalirizibwe okukwanukula ku mulundi ogwo olw'okwennyamiza n'okunyiiza okwali mu bigambo byo wabula olw'ekkatala eddene lye tulina ery'okuvuunika obwannakyemalira abo mbadde sinafunawo kadde kukikola. Nga 3 omwezi gwa Mutunda wazzeemu n'ofulumya ekiwandiiko ekirala nakyo nga kijjudde obulimba okwegulumiza okukubagana empawa n'obulumbaganyi obukirako obwali mu kyasooka. Bino yinza okulaba nga tebisobola kumala gayita bityo nga sibiye mu lunyata nakubikubakuba mu bituli wadde ng'obulimba bwo n'okukontana mu byoyogera tekubalika. Leero nnonzeeyo ebintu 7 byokka bye ŋŋenda okwanukulako ate ebirala ndibiddira olundi. Ekisooka ku nsonga y'amasinzizo. Mu kiwandiiko kye ekyasooka otandika n'okwekwasa ebimu ku byawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu bw'otyo ne weeyogeza nga ennaku ntono nnyo emabega bwe wali oyise bannaddiini mu makka g'obwa pulezidenti bakwegatteko mu kusabira eggwanga. Ekisookera ddala ebikolwa byo eby'okutulugunya okulemaza n'okutta bannansi abatalina musango gwe baziiza era nga bannayuganda banno ddala ate bw'otyo ne weefuula asabira eggwanga biragira ddala obunnanfuusi bwo obwenkomeredde. Bannakyemalira tebalina kuswala mu bbo gw'ate owaaye oyinza otya okuvaayo n'ogamba nti otabaganya obuzannyo bw'okusabira eggwanga obusungu n'obulumi bwa bannayuganda abaafiirwa abantu baabwe kaseese ku biragiro byo. Abavubuka bannabyabufuzi abattiddwa mu mikono gy'obufuzi bwo oba bamusibira mu bbwa obuse bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo obubbiddwa oluusi ng'olaba obanga kennyini gwa bubbye obubbi bw'obululu. Bannayemmenye kindeke ki? Eddagala nno teriri mu kutegeka mikolo gya kusaba mu maka g'obwa pulezidenti nga bw'ozza okikola nga nnabbi amwandika mu Amos ekyokutaano olunyiiro lwa 21 okutuuka ku lwa 24. Omukama kyakwagalamu bwe bwenkanya amazima n'obuntu bulamu weesonyiwe ebikolwa bya sitaani okole ebirungi olwo Omukama anaawulira ng'asinziira mu ggulu asonyiwe ebibi byaffe bw'atyo awonye ensi yaffe.
Generali Museveni obunyomi bw'eri Katonda tokomye okwo obwolese ne mu ngeri gy'okozesaamu COVID-19 okukuumira ddala amasinzizo ku muggalo ng'eno gwe n'abantu bwe mugenda mu maaso n'okumenya ebiragiro bya COVID-19 emwateekawo nga mwefudde abatangira okusaasaana kw'akawuka. Buli munnayuganda akimanyi nti lw'otegeka okusaba mu maka g'obwa pulezidenti n'ogabira abagenyi bo ettu ly'amabaasa ng'obasiibula obeera ozannya buzannyo bwa kulongoosa kifaananyi kyo eri abalonzi. Kinajjukirwa nti mukwano gwo omugenzi Mugabe obwo obuzannyo yabuzannya n'akukira ng'eno bw'atugumbula bannansi beppo n'okuvunnamya ebyenfuna by'ensi Zimbabwe ku maviivi gaayo. Ne munywanyi wammwe Mobutu owa Zaire bw'atyo bwe yakola, naye Katonda bw'atyo abadde ng'asigala ku ludda lw'abanyigirizibwa era bulijjo yeeyoleka n'ayolesa eryanyi lye ku lwabwe. Mpozzi okuggyayo bulungi ensonga yange, singa wali olina ensa awali Katonda, amasinzizo tegandibadde maggale mu kiseera ky'okusinza ate ne gaggulwa nga banna NRM bagakubiramu enkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Ezo nnyumba za Katonda ennaku ntono nnyo emabega NRM yabadde n'okulonda kwa kamyufu. Kino nno nsuubira okukiddako nkikube mu ttooki mu maaso eyo. Wabula akamyufu kano akeetabiddwamu ebikumi by'abantu abakuŋŋaanidde awamu nga poliisi n'amagye bakuume mu kifo ky'okubagambako nti waliwo COVID-19 era alina ebiragiro bye balina okugoberera. Naye era osigala oli mumativu mu kuggala amasinzizo nga weekwasa COVID-19. Kano akakala ka kikupo kya nsi yonna nga bwe tugamba mu ghetto. Naye nno era ffenna tukimanyi nti ng'oggyeko okuba nti tolina nsa eri Katonda, ensonga endala lwaki otya okuggulawo amasinzizo kwe kuba nti ojja kulabisibwa singa gaggulwa ate n'osigala ng'ogaana abakuvuganya nga ffe okukuba enkuŋŋaana zaffe nga tutuukirira abalonzi. Amasinzizo ojja kusigala ng'ogaggadde osobole okutukuumira ku muggalo kubanga tukuvuganya. Kyamazima nno ku lw'ekikula kyo nti tukyayinza okulabayo amateeka ga COVID-19 amapya amakakali nnyo n'okusinga ku gano ge tulina olw'okuba NRM yamaze okulonda akamyufu kaayo. Ensonga ey'okubiri, Bobi Wine yatimpulwa bulungi nnyo mu Arua. Mu bbaluwa yo eyanga 27 omwezi ogwamuwakanya n'obumativu obw'ekitalo wakyasanguza nga bwe natirimbulwa obulungi ennyo. Oweekitiibwa Zaake n'akubwa okutuusibwa ku mugo gw'entaana, yasiinika Uma n'attibwa n'abalala bangi ne batulugunyizibwa. Abakyala be twali nabo ne batunuzibwa mu mbuga za sitaani, abalala ne balemazibwa ng'abakola bino byonna be bamu ku bakuumi bo. Kati nno kimanyiddwa nti ebikolwa ebyo byonna byali bisinziira ku biragiro byo. Kale katukkirize nti wandiba atalina mutima musaasizi, omutemu nnakinku mu kikula kyo ng'omuntu era nga bannakyemalira bonna bwe baba. Naye twandikusuubidde waakiri okubaamuko akatiibwa k'owa ofiisi gy'okajjaddemu. Mu ssemateeka waffe bw'olinyiridde n'ofootola ekitenkanika, omukulembeze w'eggwanga y'abeera ku ntiko y'ekitiibwa ekiwuba eggwanga lyaffe. Ekitegeeza nti alina okweyisa mu ngeri y'ekitiibwa asobole okuweesa eggwanga ekitiibwa. Neekanga bwe nakulaba ku TV ng'oyozayoza abakuumi bo okuntulugunya obulungi. Entunula eyakuli ku maaso n'akaseko k'obumativu ke wagigobereza byajjayo ekyo kyennyini ekibambuliira ekyabuutikira eggwanga lyaffe olunaku lw'okwata obuyinza. Engeri zizo zitunyumizibwa ku butugumbuzi bwo n'omutima omutemu gw'olina mu kaseera ako zaazuukusibwa. Bannayuganda abaali bagakwegese baakitegeera nti ebbanga lyonna obadde ng'ofuna obumativu mu kubonaabona kwabwe. Akabonero kaali keeyolefu bulungi nti engeri gy'onyumirwa ng'abakuvuganya mu byobufuzi batugumbulwa y'engeri y'emu gy'osagambiza nga bannayuganda bayaziiranira mu bulumi bw'obwavu, enjala n'endwadde ebifumbekedde eggwanga lino. Nabwe gutyo sijja kulwa nnyo ku nsonga eno, wabula kankujjukize abakuumi bo baalina ebyokulwanyisa. Bankuba omutayimbwa ne bantulugunya ekiro kyonna okutuusa lwe nazirika, wabula nga sinnazirika bandaga obukyayi obwenkomeredde mu bigambo byabwe gye ndi. Bantyoboola ne bantugumbula olw'ekyo kye ndi. Bampita embwa, banfujjira amalusu, bantulugunya ne mu ngeri endala nnyingi. Naye ku lw'ekitiibwa kya Katonda olwaleero nkyali mulamu. Bwe bajja gy'oli oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna kye wasobola okubagamba kyokka, mwebale abaweereza bange abalungi. Mwe kennyini okwewaako obujulizi nti wayimirira mu kkubo ly'obwenkanya n'olemesa abamenyi b'amateeka abo okubonerezebwa kiraga ani eyabatuma
era omulimu ogw'abatumwa nagwo gumanyikiddwa kati. Weeyise kkooti gwe ejereza abamenyi b'emisango egya Naggomola abantu abo b'owambatidde okumala emyaka 2 kati n'omusobyo singa baalabadde olunaku lwabwe mu maaso g'omulamuzi n'abasalira ekibagwanira so si ggwe kubajjako misango gye wayita kasasiro. Nkyakkiriza era nkyali mu mativu nti abakuumi bwe baali batumiddwa ku nzita ekiro ekyo Yasin Kawuma yakubwa amasasi agaali galina okuba agange. Walina enteekateekayo naye eya Katonda yali ndala. Mpanjagira omutonzi eyantasa mu kiro ekyo ayongere okunkuuma ne bannayuganda bonna abali mu lutabaalo lw'okwenunula n'okuteekawo enfuga ya demokolasiya. Samuweeri ekisooka essuula eya 25 olunyiriri olw'15. Nga tuvudde ku ekyo gavumenti yo yagenda mu maaso n'enteekako emisango gy'okuba n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka. Emigemerawala n'amasasi byalagibwa bannamawulire ne bawandiika nti byasangibwa mu kisenge kyange kya wooteeri mwe nali nsula. Njagala okukusomooza olwaleero oveeyo tuwulire emmundu ezo gye zaava era kiki ekyazituukako oluvannyuma lw'emisango okunzigibwako. Neebuuza, omukulembeze w'eggwanga ayinza atya okweyisa bw'ati? Sina mukulembeze wansi kyokka wabula omusajja omukulu agwanidde n'okuba kitange. Bannayuganda bakugumiikiriza okumala emyaka 3 n'omusobyo tewandizannyidde ku bwongo bwabwe bw'otyo. Ekyokusatu, tutta abawagizi baffe tusobole okunenya gavumenti. Buli munnabyabufuzi mu lugendo lwe mubaamu ebitagenda bulungi, wabula kyennyamiza nti omusajja akutte enkasi egolomola eggwanga lyaffe talina kkomo ku kuwaba kwamaliridde okuyitamu ng'agenda okugwa. Neewuunya engeri gy'owoomera otulooto mu kiro, neewuunya engeri gy'oyinza okutta abantu bannaffe n'omala n'osobolayo ensingo emisango n'ogisiba ku banoonyi b'enkyukakyuka. Kale tukimanyi nti ffe abakyali abalamu totuwaamu katiibwa yadde, naye akatono ennyo akakusuubirwamu wandibadde owa ku bannyinaffe ne baganda baffe abattiddwa ku mikono gy'obufuzi bwo akatiibwa. Asumani Walyendo, Yasin Kawuma, Vincent Serungaya, Kalende Yusufu, Saalongo Lukoma Stephen, Hannington Sewankambo, Hakim Sekamwa, Rita Nabukenya, Dani Cheyune, Charles Mutyabule, Banaye Menyani Ndekani. Baamu n'akatiibwa akasirikitu ku lw'abannyinaffe ne baganda baffe abo abaatuusibwa ku nkomerero y'obulamu bwabwe nga bato ku biragiro byo. Ye nno mukazi wattu Rita Nabukenya, kabangali ya poliisi we yamala okumuyitako n'emutta, gavumenti yo etalina buswavu yagamba nti kamera eziri we yattirwa zaafa mu kaseera ako, ate ye Dani Cheyune bwe yattibwa twasobola okufuna akatambi akava mu basirikale abaagaliira abalumirirwa eggwanga lyabwe. Nkimanyi ojja kugezaako okuzuula abasirikale bano oyagala okubabonereza naye enkola yiira tojja. Mu katambi ako omusirikale wa LDU Faizo Kakooza yakwatibwa ng'akuba Cheyune essasi mu liiso eryamujja mu bulamu bw'ensi eno. N'okutuusa leero gavumenti yo terina kyeyali ekozeewo wadde waakiri okunoonyereza ku katambi ke twafuna ku kya Hannington Sewankambo muyite Sweet Pepsi. Okukubwa okwakosa ebitundu bye ebimu eby'omunda kwakolebwa abasirikale era kwakwatibwa ne ku kamera. Okutomerwa n'okuttibwa kwa Hakim Sekamwa nakwerabirako n'agange nga kabangali ya poliisi eyali registration number plate 2525 ng'emalawo obulamu bwe. Kati nno n'owulira Generali Museveni ng'aliwo n'agamba eggwanga nti tuzze twettira abantu bano bonna tusobole okunenya obufuzi bwe obw'abakinywa musaayi. Ebyawandiikibwa bulijjo bitugamba nti Katonda teyeebaka wadde okubulankanyizibwa. Omusaayi gw'abannyinaffe ne baganda baffe bano guwulumira mu ttaka, luliba olwo balifuna obwenkanya. Wano munywanyi wo Omar El Bashir yali atirimbula abantu mu ngeri y'emu mu kitundu kya Dafu, era nga nawe bw'atirimbula abantu baffe mu mambuka ga Uganda e Kasese ne mu bitundu ebirala bingi yeerowoozangako nga kirimaanyi nantakwatwako. Nkakasa kati yeebuuza kiki ekyasoba. Omukono gwe bwenkanya bulijjo gwandirwayo naye kyaddaaki gumala ne gugasimbagana n'abakozi b'ebikolobero ababa beerowoozaako ng'abakagezi mu nnyo abagulumivu ennyo. Nga ngezaako okugeraageranya enkola yo ey'ebintu ku y'abalala nga Omar El Bashir, wandijjukidde nti nga tannagibwa mu buyinza
yali akamala okutegeka akalulu mu Kafumula Mpawu wa 2015 era bw'atyo byabakama we mwe yamuweera obuwanguzi bwa bitundu 9.5 ku buli 100. Leero ali mu kabula muliro oba oliawo yejjusa lwaki teyasoma bubonero nga bumwolekedde. Sandyagadde kukujjukiza mikwano gyo emirala nga Gaddafi, Mubaraka Mugabe, Kampole n'abalala. Nkukakasa ogenda kukomekkereza ng'oli ku kasasiro w'ebyafaayo ng'abo bonna abaakukulembera. Ekyennaku kiri nti tewalina kyemalira yali ayigidde ku nkomerero ya munne. Ekyokuna, okulonda kw'abafubuka abakadde n'abaliko obulemu. Ogenda mu maaso n'okwejaga ng'ekibiina kyo bwe kyawangudde okulonda kuno wakati mu kumazisa obuwagizi bwo n'emiwendo egyayiyizibwa abakubbira obululu n'ekigendererwa ekyokukusanyusa. Ekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lyaffe kwe kuba nti tufugibwa nnakyemalira omutiitiizi. Mu mbeera eza bulijjo ebigambo ebyo eky'owannakyemalira n'eky'obutiitiizi byombiriri tebyandikozeseddwa ku muntu omu, wabula olw'okuba nawe kennyini oli musibe tokyasobola na kulaba sali otuuseeko mu kugwako. Ekisookera ddala, wadde nga twali kye tujje tutongoze ekibiina kyaffe ki National Unity Platform oba NUP, twawangula ebifo ebisinga obungi eyo yonna gye twalina abeesimbyewo mu kalulu kano. Mu bifo ebimu ba RDC baddiso n'ababafaanana be baakolanga ogw'okujjuza foomuzi nga bafuba okulaba nti aba NRM bokka be bawangula akalulu kano. Njagala okukutegeeza nti ku kyalo ekimu babbisa busiru ne batuuka n'okujjuza amannya g'omuntu eyafedda mu foomu asobole okwesimbawo. Ekalangala ne mu bifo ebirala abaali bavuganya ku kaadi y'ekibiina kyaffe baayiganyizibwa era abakuumaddembe baabasuzza ku tebuuki okutuusa olunaku lw'okulonda bwe lwaggwako paka ekiro ekyaddirira. Mu bifo ebimu abantu baffe gye baawangula nga mw'otadde n'ebitundu ebimu mu Kampala ne Wakiso bagenda okukya ng'ebyavudde mu kulonda bikyusiddwa era obuwanguzi bwaffe ne buweebwa aba NRM. Obumu ku bujulizi buno twabukuŋŋaanyizza ne tubuwa akakiiko k'ebyokulonda, tusuubira nti kanaabaako kikakolawo. Buno nno bwe butiitiizi mukulu Jenerali Museveni bwe njogerako. Olemesezza buli akweyimbamu okutuuka mu bantu enkola ey'emabega ennyo era ey'amaalo. Kwegamba mu bufunze weerangiridde nga munnabyabufuzi omu yekka atalina amuvuganya mu Uganda bwe nagezaako okuteekateeka enkuŋŋaana z'okwebuuza ku balonzi nga bwe kirambikiddwa mu mateeka, wannemesa n'ofuba okulaba nti sibaako disitulikiti n'emu gye ntuukamu nga nfuluma wabweru wa Kampala. Nemeseddwa okubaako leediyo gye njogererako nga bwe gwali gye buvuddeko embalala leediyo zonna zaaweebwa ebiragiro obutakyaza muntu yenna ayitibwa Bobi Wine, oba si kyo olukusa lwazo okusigala nga zikola kwandisazibwamu. Emikolo gy'okuziika gizze girinnyibwamu eggere olw'okubaawo kwange nga ne gye buvuddeko mu Kyaddondo East abakulembeze b'eddiini ab'amaanyi baakubwamu omukka ogubalagala bwe nasituka okwogerako eri abakungubazi mu kuziika okumu. Emyezi mitono nnyo emabega e Kassanda, Muzeeyi Joseph Nsamba taata wa munywanyi wange Oweekitiibwa Patrick Nsamba yakubwa omukka gwe gumu n'alemesebwa n'okusala keeki y'amazaalibwa ge. Kavuna yaganya Kyagulanyi okulinnya akatuuti n'akwata omuzindaalo ayogereko eri abalonzi ba Nsamba. Kibuvuddeko weejaga ne weewaana olw'okunnemesa okuyimba n'okutegeka ebivvulu. Omusango ogunvunaanwa gwa kwogera ku gavumenti yo n'ebikolobero byayo. Buli kadde osalawo okukozesa eryanyi lwakuba okimanyi nti ge twogera gaba mazima. Buli olukedde abavubuka ba People Power ne NUP bakwatibwa ng'ekibavunaanibwa kwambala byambalo byaffe. Ensangi zino buli lw'ensimba ekigero okufuluma ewange mbaka abasirikale ba poliisi n'amagye abavuga pikipiki nga bangoberera buli wendaga. Abantu bangi batulugunyiziddwa lwakumpuubirako nga mbayitako awatali kuswala kwonna, ng'ebifo bingi ebimanyiddwa okubaamu obumenyi bw'amateeka tebirina kamera wadde n'emu. Osimbye kamera okutuuka ku wankaaki ayingira ewange osobole okulaba n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gange essaawa 24 ennaku 7 buli wiiki. Mu ngeri y'emu ng'okozesa ssente zaffe, ssente z'omuwi w'omusolo ze njogerako, okozesezza omukisa gw'obwavu bw'osibyemu bannayuganda n'otandika okugulirira abamu ku bawagizi baffe abalina emitima eminafunafu omu ku omu osobole okubakozesa okutulwanyisa. Kye buvuddeko nakulaba ku mawulire ng'ovumirira okugulirira obululu. Omutima gwange ne gwennyamira. Omusajja atalina nsonyi ono ng'asobola? Oyinza otya okwegaganula n'oyogera ku nguzi n'obulyake? Mazima ddala
Bwana mukulu w'obulyake atunula atya ng'avumirira obulyake? Yowai mbuuza obuvumu obujjawa okujaguza obuwanguzi mu kalulu akakagwa ak'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu ng'eggwanga olitambuliza mu mbeera eyo gye njogeddeko waggulu. Okakasa toli mu kwekubya yaka. Bajenerali bulijjo tukimanyi nti bagasimbagana nabo be balwana nabo be bayita abalabe baabwe. Nze ndowooza kikolwa kya butiitiizi nnyo okulijja amakulu n'emikono gy'omulabe wo ku muti n'otandika okumukuba oluvannyuma n'ojaganya nti omuwangudde mu kulwanako okukubagana ebikonde. Batiitiizi bokka be bajaganya obuwanguzi obw'ekikulu ekyo. Nzize nkusoomooza era nkiddamu ne leero njagala nkuvuganye mu kalulu akatali mu kubbira na kyekubiira. Olwo tunaalaba ani yaani gye buvuddeko wagamba nti Uganda etandise okukuwoomera, naye singa kakutanda n'otegeka okulonda okutali mu kubba bululu, nkulayirira Uganda yakutandika okukukaayira nga kaziire. Tegeka ekisaawe ekitalimu mayinja n'amaggwa ndyoke nkulage waaka. Jenerali wa NRM omulamba nga bwe weeyita ayinza atya okuvaayo n'akuba ekifuba nga bw'awaga nti awangudde omulwanyi gw'akubye ng'amusibye emikono n'amagulu ku mpingu? Kati abaffe ku Lwokutaano olwakayita oyagala kwekwasa nti tewalabye abawagizi ba NRM nga bakuŋŋaanya watali abakuba ku mukono yadde okubayimiriza, ng'ate abakuumaddembe okuggyako okubakuuma obukuumi tewali kye bakolawo. Kino kyabaddewo mu disitulikiti zonna eza Uganda. Abantu bakuŋŋaanye mu bibinja ne beetaba mu kulonda wamu n'okujaganya ng'abantu baabwe balangiriddwa ku buwanguzi. Bino byonna nga bigenda mu maaso, mubaka munnange Lutamaguzi Ssemakula owa Nakaseke South yabadde yakamala ennaku eziwerako ng'ali mu kkomera lwakwogerako eri abantu ab'olubatu nno mu ttawuni kanso y'e Ssemuto. Wenjokerera enkiiko eziwera 17 ezizze zitegekebwa abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bazze bagaanibwa okutegeka enkuŋŋaana zino, endala ne zirinnyibwamu eggera abasirikale bo ne bakwata abantu baffe nga babavunaana obutagoberera biragiro bya COVID-19. Tewannayita na nzingu ziwera muganda we yennyini Sodo yakubye olukuŋŋaana gaggadde okwabadde enkumi n'enkumi z'abantu wabula nga bakuumibwa militale. Sandyagadde kuwalirizibwa kulowooza nti mu ndowooza ye ey'obwongo obwo akawuka ka COVID-19 kakusaba abawagizi ba People Power bokka, bo aba NRM tekabasobola. Komya obwewussa, komya obutiitiizi. Leka tuvuganye ng'abasajja tulabe omuvubuka omuto ow'akakoofiira kyayinza okukola omusajja omukadde ow'ekikoofiira. Ekyokutaano, obusosoze mu mawanga. Jenerali Museveni bwe nasoma ebigambo byo ku busosoze mu mawanga kyanzibuwalira okukkiriza nti byali biwandikiddwa omuntu abeera mu Uganda. Buno bwe bujulizi obwenkomeredde obulaga nti obeera mu kibululu oli eyeebuziba wekka, tomanyi bifa mu ggwanga ly'okulembera Uganda. Wandibanga oli muzibe ku bigenda mu maaso oba oli mulimba atenkanika. Kantandikireko kukutegeeza nti omugigi gwaffe gwakomadde okutambulira ku busosoze mu mawanga n'eŋŋanda. Awo twayitawo dda tetukyalowooleza mu mawanga, amadiini oba ekikola kyaffe. Tubalira waggulu nnyo w'endowooza ezifaananako bwe zityo. Ekitusingira kwe kwerabanga bannayuganda oba bannafirika. Nze kennyini mukyala wange ava mu bugwanjuba ne banywanyi bange bangi ab'oku lusegere nnyo bava mu mambuka ne mu buvanjuba. Sibuuzangako wa muntu gy'ava oba eggwanga lye oba erinnya lye erisooka ne ndyoka nkolagana naye. Kino bwe kiri mu bannayuganda abasinga obungi, naddala abavubuka ab'omugigi gwange. Ekizibu ky'obusosoze mu mawanga mu ggwanga lyaffe kitandikira ku ggwe era kikoma ku ggwe. Jenerali Museveni, abagenzi Pulezidenti Obote, Lule ne Idi Amin bwe baba baali basosoze mu mawanga, kitegeeza ate ggwe obusosoze bwe bubadde obulamu bwo ebbanga lyonna. Nga bwe guli ku bulyake mu ggwanga lyaffe lino Uganda, obusosoze mu mawanga bw'aba mwana gwe muzaalisa eyazaalisa maama we. Obusosoze mu mawanga bwe kiba kirime gw'ensigo. Obusosoze mu mawanga n'okulowooleza mu madiini bwe baba balongo si bugwe Ssaalongo. Ensigo y'ekibi gy'osize mu Uganda bwe bulyake. Obusosoze mu mawanga, amadiini n'eŋŋanda by'omaze emyaka egisoba mu 3 ng'ozimba. Buli munnayuganda abirabye nti osobodde okubifukirira ne bikula era naawe kennyini obiraba by'okoze. Jenerali Museveni, okimanyi nti waliwo ofiisi za gavumenti ezimu mu Uganda ng'olulimi olutongole olukozesebwayo lwe lumu ku nnimi ennansi ze tulina wano mu Uganda.
Njagala lumu ogwe bugwi mu bitongole nga URA ekyemisolo, Passport Office ku Ministry y'ensonga z'omunda, NIRA gye bakolera n'okugaba National ID, UNRA ekitongole kikola ku by'enguudo, oba ku kitebe kya UPDF Buya oba ebbombo. Wali ofuddeyo okumanya ani agenze yezza ettaka ly'ebibira? Wali ofuddeyo okwekenneenya baani abali mu bifo eby'enkizo mu poliisi? Wali otadde ki alina enkizo ku gannaago bwe gutuuka ku ky'okufuna kontrakiti za gavumenti, okugula ebintu bya gavumenti n'okuguza gavumenti ebikozesebwa, era ani ali emabega waago? Nkulayirira tumunjagala omira ensanafu ofulumye olukalala lwa sikaala za State House oba ez'amaka g'obwa pulezidenti ezize zigabibwa okumala emyaka egiyise, olaba oba abaziganyuddwamu ebitundu 95 ku buli 100 tebava mu kitundu kimu eky'eggwanga. Sinakindi oba tebava mu kika kimu kyokka. Tugambe nti bo basuffu nnyo mu bwongo okusinga abalala bonna okwetooloola eggwanga nga bwe wagamba gye buvuddeko. Kyaliwoko gye buvuddeko nga ku bitongole bya gavumenti eby'enkizo 34 27 bikulirwa bannayuganda abava mu kitundu kyekimu eky'eggwanga. Ba DPC ba poliisi ya Uganda ebitundu 7 oba 8 ku buli 100 nga bava mu kitundu kyekimu. Newe osanga ng'abaduumira ava mu kitundu kirala, osangayo amuli wansi nga yamuwa amateeka n'ebiragiro, wabula ng'ava mu kitundu ky'ovaamu Generali Museveni. Kyalirako poliisi yonna wano mu Kampala, Wakiso, Busoga n'ebitundu ebirala. Olabe lulimi ki olukozesebwa ku poliisi ezo? Emabega w'ebikolebwa byonna wasalawo okwekwata obusosoze mu mawanga ng'akakodyo okutwawula yawulamu osobole okutufuga obulungi, naye mu lujjudde bulijjo ozze weefuula avumirira obusosoze mu mawanga. Eno y'ensonga lwaki si kipya okulaba nti abantu bwezze ogulirira n'ovujjirira okunkonjera okuva lwe neesobolayo okukweyimbamu bonna bava mu ggwanga lyerimu nange. Kano kakodyo k'okozesa okusiiga ekifaananyi nti abantu abava gyenva tebeesigika era bannanfuusi, olwo n'osobole okutuwaliriza okwetunuuliza emidumu gy'emmundu. Weefudde atukoowoola okujja amagye go mu mboozi y'obusosoze mu mawanga, naye tetwakulaba bw'oyimusa ddoboozi ku Minisita Evelyn Anite bwe yeejaga nti ekibiina kyo ekya NRM kirina obuwagizi bw'amagye. Tewavumirira wadde okunoonyereza ku mukulu Bob Kagalula, Twesigye Hamdani, Mwine Alex n'abakungu mu poliisi abalala. Munywanyi wange Francis Zaake balumiriza okumutulugunya nga bwe bamukasukira ebivumo eby'obusosoze mu mawanga nga bamulangira okubeera Omuganda. Gye bavuddeko abamu ku bannayuganda bwe baamala okusoma ebigambo byo baayanukula ku mutimbagano nti Museveni bw'atulaba n'amatu atuyita mbuzi. Ndowooza ekituufu bw'oti bw'otutwala okuba. Mu ngeri emu oba endala olabika olowooza bannayuganda bagwagwawavu tebasobola kulaba kirabwa n'ayonka. Ofubye nnyo okunookolayo ebifo ebirimu bannayuganda abava mu bitundu by'eggwanga ebirala. Generali Museveni nkubuuza, ebifo ebyo bye balimu birina mulaka ki mu magye oba mu poliisi? Osobola okutujjukiza nti mukulu Kiwanuka Ssekandi ye mumyuka bo amanyi n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lino? Kijjukirwa bulungi nti mu kaseera we wagobera eyali omumyuka wo Gilbert Bukenya yalaajananga bwe yali omumyuka alina oluseregende lw'emmotoka nga mulimu emu eriko bbendera ya Uganda mwe yatambuliranga, naye nga temanyangako n'olunaku n'olumu wa ebiragiro ebiddukanya eggwanga lino gye byakolebwanga. Mugaso ki oguli mu kubeera ne Martin-Okoth-Ochola nga Ssaabaduumizi wa poliisi nga buli omu mu ggwanga akimanyi nti IGP omutuufu yoyo gwe sigenda kwogera linnya? Meja John Kazoora ajjukirwa bulungi ng'agamba ensi nti bwe wali wakajja mu buyinza wayita akabondo k'ababaka abava mu Ankole n'obagamba nti abantu nga Specioza Kazibwe, Jjajja Odongo n'abalala tebalina buyinza bwonna wabula baliwo era baaliwo n'abo abakyaliwo baliwo lwa kusanyusa balonzi bo okuva mu mawanga amalala. Generali Museveni nkimanyi weeyawudde nnyo ku mazima n'ebigenda mu maaso mu ggwanga, nabwe gutyo kankubuulireyo akantu kamu Bannayuganda ke batera okusaagasaganako buli lwe gutuuka mu biseera by'ennaku enkulu. Emmotoka ez'akabiizi V8 TX n'endala nnyingi zibeera zikwata ekkubo limu eridda e Masaka eyo mu bugwanjuba bwa Uganda, ate zo enguudo endala gamba ng'ezidda e Busoga n'eggulu zibaako takisi na bbaasi. Ekyo kikulaga nti Bannayuganda si bagwagwawavu nga bw'olowooza. Balaba ebintu bino era babimanyi. Tewabizibwa, tetulina kko lyonna ku bantu bonna okuva mu kitundu kyonna
mu ggwanga lino. Nga bwe mmaze okukyogera, abaana bange bagabana omusaayi gw'Abaganda n'Abanyankole, wabula buli olukedde nsisinkana Abanyankole abeetamiddwa ebibooziboozi byo eby'obusosoze mu mawanga ebikulembezebwa mu bufuzi bwo. Bulijjo era nsisinkana Bannayuganda abakkiririza mu bwenkanya n'omwenkanonkano. Nabwe gutyo sisobola kunenya abo abaganyuddwa mu bwannakyemalira abo. Obusosoze mu mawanga buli ku kikolo ne ku mirandira gye wasimba ng'otandika obufuzi bwo obwannakyemalira. Naye bw'onaamala okugenda, Bannayuganda bajja kuddamu batandike buto okwegatta bazimbe ensi ennenkanya eri buli munnansi, nga bw'aba aweebwa obuweereza tabuuzibwa wajjava yadde erinnya lye ery'eggwanga. Ekyomukaaga, amagye n'emboozi y'obusosoze mu mawanga. Generaali Museveni, okusookera ddala olina okusooka okukomya okuyisa abaami n'abakyala ab'ebitiibwa mu ggye lyaffe nga bakadaama bo. Bano Baganda baffe era bannyinaffe, bannyaffe era bakitaffe, ba luse lwaffe. Tuwangaala nabo era tuwulira okuweeyana kwabwe n'okusinga ggwe bw'okuwulira. Beemulugunya eri ffe ku ngeri gy'obasosolamu ng'okuza abamu ku bo n'okubawa emirimu egitali gimu. Batubuulira okunyolwa kwe bayitamu nga be basinga obumanyirivu n'amayinja babakinako okubawa ebiragiro olw'okuba abamu ku abo baaweebwa ebitiibwa ne ofiisi ze batakoleredde. Boogera gye tuli era tubawuliriza kubanga ku nkomerero y'olunaku bwe baba baggye mu yunifoomu zaabwe basigala Bannayuganda era abalabisiddwa ennaku okubonaabona mu gavumenti yo, nga n'oluusi babonaabona n'okusinga abantu ba bulijjo. Ogenda mu maaso n'oŋoola ab'ebitiibwa abasirikale baffe mu magye ne poliisi, weeyisaako nga weefuula abafaako ennyo, ng'ate okimanyi bulungi nti bangi mu bo obakuumidde ku mayinja n'emitendera gya wansi kwe batafunira yadde ekigulira magala eddiba, olw'okuba okimanyi nti eyo y'engeri gy'osobola okubakuumira mu buwambe. Abasirikale baffe n'abajaasi basula mu bifulukkwa nga n'ab'omu Kampala wano mu kibuga kubatadde. Kye basasulwa tekisobola yadde okubayamba okufuna ebisulo ebirungi, tebasobola yadde okutwala abaana baabwe mu masomero amalungi. Abasirikale ba poliisi tebakyava mu mitego gy'amabanja, emisaala gyabwe gigenda okubatuukako ku buli nkomerero ya mwezi ng'abababanja babakanulidde amaaso, era bwe batyo ne bagitwala. Tekyewuunyisa abasinga basalawo okudda mu bulyake n'obukenuzi, ate abalala ne boolesa obukambwe eri Bannayuganda, byonna nga biba mu mbeera embi gye bakoleramu. Kati nno ffe abagenda okujja mu buyinza, ensonga eno tugitegekedde ekikolo n'eddagala mu manifesito yaffe, nga tutandikira ku musolo ogwalambikibwa mu mbalirira ya 2020-2021. Tuteeseteese okwongeza emisaala gy'abasirikale n'abajaasi baffe. Ensimbi z'omalira mu mbalirira yo enneekusifu ne mu kubba obululu tugenda kuzizza mu kulabirira ab'ebitiibwa abalwanyi baffe. Tujja kufuba okulaba nti mu myezi 3 egisooka munnamagye n'omupoliisi asembayo okufuna ensimbi entono afuna akakadde ka siringi buli mwezi. Kino kye tugenda okukola ne ku basawo ne ku basomesa, era ensako yaabwe yakukubisibwamu emirundi 3 ku eyo gye bafuna kati. Ku nsonga y'obusosoze mu mawanga mu ggye lyaffe erya UPDF, tewali kubuusabuusa. Bannamagye abava mu kitundu ky'ovaamu beefuza ebifo ebisava mu magye, ng'eno bannaabwe bwe benkanya amayinja n'oluusi ababasingako obumanyirivu babonaabonera mu bifo ebitalina nsa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Tunuulira eggye lyo eri kukuuma ggwe ng'omuntu. Bano aba Special Forces Command oba SFC be basinga okusasulwa n'okulabirirwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo, wabulanga obusosoze mu mawanga obuli mu ggye lino tebugambwako. Mu Arua bwe baali bantulugunya okutuusa bwe naleetebwa e Makindye, saawulirako olulimi lulala lwonna nga lwogerwa okuggyako Olunyankole. Otusuubira otya mu bino byonna bye njogeddeko n'ebirala bye sisobodde kumenya okujja eggye lyo mu mboozi eno ne saakaasi w'obusosoze mu mawanga? Ekyomusanvu era ekisembayo mu kiwandiiko kyange kino ekya leero, otuwaayiriza mbu tukukutana abagwira okutabangula Uganda. Otutemako ebigambo by'okukukutana abagwira tusobole okutabangula ensi yaffe. Generaali Museveni, kyannaku nnyo
otambulira mu kisiikirize kya Museveni oli owedda. Mbuuza, bwe wagenda mu nsiko ky'ogamba wali ovujjirirwa abagwira okutabangula Uganda? Bw'oba weerowoozaako ne bannansiko banno nga abalwanirizi b'eddembe abaaluma n'ogw'engulu nga mulina ekigendererwa ekirungi eri eggwanga lyammwe, lwaki olowooza bannayuganda okusitukiramu beerwaneko okwekwakkula mu mannyo ag'empisi balina kusooka kuvujjirirwa okuva ebunaayira? Munnange nno ntegeera bulungi ensibuko y'okuweeyaanaakwo mu mutima gwo olw'okuba otudde ku byobugagga by'ensi yaffe by'ogenza onyaga nga bw'oyiwaayiwa nga bw'osanze. Kikulema okutegeera lwaki abamu ku ffe tugaana okugulwa obusimbi bwo ne tulemera ku ebyo bye tukkiririzaamu ng'abantu abalina ensa. Ky'oyinza okulowoozaako kiri kimu nti twandibanga tuyimiriddewo ku nsimbi z'abagwira, era y'ensonga lwaki tuzira ensimbi zo zobbye ku bannayuganda. Nkugamba weerimba, waliyo bannayuganda bangi b'otamanyi abamalirivu okufiirwa buli ke balina nga n'obulamu bwabwe kw'obutadde okutuusa nga banonoddwa okuva mu njegere z'okubonaabona kw'otusibyeko. Kye tulimu bwe lutabaalo olunnansi nga luwoomeddwamu omutwe era nga luvujjirirwa bannansi bo bennyini, era tujja kuwangula oba tufe nga tugezaako. Wabula ne bwe twandibadde nga tuwagirwa abagwira nga bw'ogamba, Generaali Museveni, kino kye nyogerako kyama ekyanikiddwa mu luggya nga buli omu akiraba, nti ensi yaffe yonna ozze ogisigira eri abagwira nga weewola amabanja agatusibye enkalu. Ebyobugagga bya gavumenti byonna obitunze, ettaka lya gavumenti lyonna olisinze okufuna amabanja ziyite zirona okuva ebunaayira, wadde nga n'amabanja gano tegaganyodde bannayuganda wabula nga bagenda kumala ebikumi n'ebikumi by'emyaka nga bagasasula. Kyakubiri, bwe wali olwanyisa Obote n'Amiini wali owagirwa bagwira mu katabo ko kennyini